Kakati nze sina lutalo lwe nnwana na muto wange Kyagulanyi. Tulwanira ki ekitaliiwo? Mpuuga ali guilty, kwegamba alina ekimulumiriza era waali awo ali mu buswavu obutagambika, agezaako okulaba nga alongoosa erinnya lye okulaga nti he never met harm oba hatred, obukyayi talina nnugu, naye muganda wange yamala dde okwekomerera omusumaali mu mutwe. Kati ebigambo byayogera munnange biraga agezaako okulwana okudda mu bantu. Ali guilty, alina ekimulumiriza, naye omusaalaba gumuzitooweredde. Era ku nsonga eno tujja kunyumirwa nnyo kye bayita a few moments later oba ebinaddirira, kwegamba ebiseera ebisinga obungi tuba n'amawulire ge tuyita breaking news, nti amawulire bwegagwawo then ne baga breaking story nejja okusinziirako ebyo biba biguddewo, naye after some time oba kye bayita a few moments later ebinaddirira oba ebiddirira biba binyuma nnyo ebiseera ebisinga obungi oba biba detailed okusinga breaking news. Mpuuga abadde nga gy'akola breaking news, naye ate a few moments later ze zitunyumidde nnyo. Alidde ebigambo bye, kwegamba kimuletedde okukontana n'ebigambo bye, nti alidde ebigambo bye enfunda eziwerera ddala, nti kati atandise okubeera nga mu mbeera ye nga ye bwe yeeyita omukulembeze omutendeke mbwe eyategekebwa. Muganda wange ebintu bigenda bimutabukako, kubanga wano atutegeeza nti ye talina lutalo na Bobi Wine era nti tewali kyebalwanira, tewali kibalwanya kubanga n'ekibalwanira tekiriiwo. Gye buvuddeko Bobi Wine yakagenda e Dubai. Mpuuga yavayo n'agamba nti Bobi Wine nti engendo ze ez'ebweru tezikola makulu. Mpuuga kennyini yatugamba nti Bobi Wine engendo ze ez'ebweru tezikola makulu, nti mu kifo ky'okubeera nti nno afokasinga nnyo oba kugamba nti essira aliteeka ku kulwanirira oba eddembe ly'abantu, katugeze abaasibwa okubeera nga bateebwa, mbu atambula butambuzi wa bweru, mbu engendo ze tezikola makulu. Naye mujjukire muzimu ku ngendo ezo Bobi Wine zabadde nga gyakola ebweru, Mpuuga ng'akyali leader of opposition, kyogamba tebatambulangako bonna, bwe temumulabangako ng'ali wabweru ne Bobi Wine. Lwaki teyagaana? Naye nga bwe nkutegeezezza nti bino anti kati eringa puzzle, tujja tugattagatta bugassigasi, butambula ku mutimbagano ne mubulaba. Naye ebiseera ebisinga obungi nze ntera nnyo okulinda a few moments later. Y'ensonga lwaki sitera nnyo okukola breaking news, kubanga ziba tezisobola kubeera nga zitubuulira akawunvu n'akagga, amawulire bwe gaba gaakagwawaawo, oyinza n'okwogera ebintu ebitakwatagana nga tebiri detailed, nga si bituufu. Bajja kugamba Bobi Wine bamukubye essasi, ate ekituufu nga kakebe katiya gaasi ke kakoze eki, ke kamukubye. Okitegeera? Kati Mpuuga okuvaayo n'agamba nti Bobi Wine mu kifo ky'okufokasinga ennyo ku kulwanyira eddembe ly'obuntu, mbona okwogera kwegamba ebigambo ebiyamba wano mu kununula eggwanga, mbu atambula butambuzi genda ng'atalaga ensi, ekitagenda kubeera nga kiyamba mu kununula eggwanga lino. Naye Mpuuga mujjukire nti Bobi Wine mujjukira bwe yakola speech eruweeru eyali enzibu ennyo mu kiseera ekyo, Mpuuga yali gyali. Simanyi nti oba Mpuuga yawuliriza ebigambo ebyo, kubanga ebigambo bye yayogera ku olwo era abadde nga gyabyogerewala yonna, naye kati Mpuuga yaliyo mujjukira mu kaseera ako
yali yeruweero mujukira mu first phase eri ya tour Bobi Wine ayogera ebigambo nga Mpuuga waali awo baali Luweero kiri mu Uganda Luweero kiri mu Uganda kati ate era atunda ayolesa yatera okumazaawo naye ensonga enkulu wano mu sipiiki ya Mpuuga gye yawadde ng'ali mu lukiiko olw'ekyalo ekirungi nti ensi emusomesezza laba bwe bamuteeka mu village meeting tebamutadde nti oba yabadde ali ku district level oba akubye mu lukungaana lulone mu kisaawe wabula village meeting mu village meeting mwennyini amaloboozi agawulikikiddwa gabadde kumpi gamalawo abantu ababaddewo abatonotono kuba tebabadde bangi nga kitegeeza nti ekintu kyeyayogedde nti ye yalaga ensi Bobi Wine kyabadde kiwakanyizibwa buli omu yabadde awo era nga mu maaso ge bakimulaze togezaako okukoona ku linnya ery'omwagalwa w'abangi tukugumiikiriza kale bino webadde oyogera naye gwe bw'otandika okutubuulira nti nno gwe watulaga Bobi Wine ekyo tetujja kikkiriza bingi bye yayogedde akatambi bwakalabye naye olw'okuba nti emboozi eba mboozi ate era obujulizi bulina okubaawo kansookenku ebigambo ebirala ebitonotono then tweyongereyo newankubadde nga akatambi kabadde katambula buli wamu nange nkalabye ndowooza ennaku eziyise emabega naye mbadde njagala nnyo ate mwenyumira nnyo few moments later kate mbadde njagala nnyo few moments later zaako naye kirabika ndowooza omusajja yaboneredde akyasiriza akyali mu kiyongo biragabawo maama nnyabo nze nabubalaga ali mumanyi nedda tenambala ekirabo nedda oyinza okwagala nedda siina lutalo lwenwana naye olwawera 19 January 25 nedda tujjako wano mu January 26 mugambe nti Mpuuga watubuulira ekituufu twakola ki twawulira ekisooka mbagamba ekintu kimu Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished, kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 0770719898. Ekintu abantu kye bateegendereza oba kye bataatunuulidde mu katambi ako akatuwa obujulizi ku ebyo Mpuuga bye yayogedde kugamba nti si byakuwaayiriza nti yabyogedde kyekintu kiri era ekikyayombya oba ekikyazuzumbya abayimbi mu music industry nti baalemererwa okwejjako Bobi Wine era bonna balina kubendinga towards Bobi Wine okusobola okubeerawo okufuna ettutumu. Kakati ne bannabyabufuzi wano naddala abo abaagala okubuzaabuza abantu still kugamba babuzaabuza abantu nabo wali mu struggle still tebalina ngeri gye bayinza kubuukamu maanyi ga Bobi Wine nti buli omu era alina kutambulira mu mukululu ogwo kugamba kiringa bw'onooba katugeze oyinza okukuba oluyimba ng'obadde okubya oluyimba oyinza okujja n'oflowingira mu bigambo oba mu rhythm eyali ebaddewo okwo
katugeze mu Kombooti nojja n'okuwulira nga lufaanagana mu Kombooti ti abantu bayinza okuluwulira oba ne lukwata olwa Mukombooti gamba bawulira lulimi nga balinga abaali bagiwuliddeko nekibaleetera okubanga oluyimba lukola kirukwata. Kakati ne Bobi Wine alinga oluyimba olwo kwegamba olwakwata hit y'oluyimba yakwata nti buli muntu alina okutambulira omwo asobole okubeera nga akwata gabayita amasannyalaze bano agabaluma ennyo nti ne Muhoozi kennyini ng'agenze Masaka yatuma abasajja be embwaze Balamu Gashumba n'abalala era batandikira mu ofiisi za Nuupu ne bafuna bakansala abo kwegamba bo ab'oluwewere abaagala okufuna akasente ak'amangu ne babateekamu ssente ne bakuriyetinga offices ezaabwe bo ng'abantu oba kati waliwo offices za 200. Osobola okubeera nga oli mukulembeze mu Nuupu ng'abantu baakulonda naye ate ne bakuwa omukisa era sitiiru nti naawe osobola okwekolera ofiisi eyiyo n'ekibiira kiba ne ofiisi eyakyo bwe kiba kisazeewo kigiteeke. Katugeze mu Wakiso kati nga nze gye mbeera eriyo ofiisi za Nuupu n'eza NRM n'eza FDC naye muna FDC omukulembeze mu FDC oba mu NRM ate asobola okukola ofiisi ye ng'omuntu era nga yeesasulira renti we era ng'akolawo ne bizinensi endala okitegeera akutulirawo diiru ze endala. Kati ne mu Nuupu bwe kiri kati baakwata abantu abo abakulembeze mu Nuupu be baali balonze be bamanyi obulungi nga babamatiza nti okukolagana ne Muhoozi tewali buzibu just okukolagana ne Muhoozi ate oba ovudde mu kibiina kyo olulembe bwabe bityo kati ne babawa ssente ne bakola zi ofiisi zaabwe ezaabwe ng'abantu. Kati bano Muhoozi bwe yajja n'asindikayo abasajja be kati olwo ne bagenda mu ofiisi ziri muli ebifaananyi bya Bobi Wine ne babagamba nti ofiisi ne mu ofiisi ya Nuupu tutuno mwetuli ofiisi bagiwaddeyo ndowooza okitegeera bwekityo bwe kyali naye nga ofiisi za Nuupu eziri official ezimanyikiddwa ku kitebe wali Makerere Kavuli gye ziri n'ez'abantu obuntu gye ziri. Oba otegedde kyentegeeza ng'era bw'olaba nti eggwanga Uganda lirina omukutu ogwa UBC okitegeera so ate nange nga Uganda atulanye nsobola okukulaakulanya omukutu guno oba naguno nga bwe guli wano guli private gwange ekitegeeza ebyogerebwako byange naye ate ne eggwanga nga Uganda lirina omukutu UBC oba munfunye bulungi nnyo. Kati ababuyabuya be basobola okubuzaabuza era awo baabakwatirawo ne babazingira nti olaba ne ofiisi za Nuupu baakola ki baazitwala. Naye eyo nga tuvuddeyo kwegamba ngezaako okulaga amaanyi ga Bobi Wine obuzito nti ne Muhoozi kennyini yalina kwekulubeeseza ku Bobi Wine bw'ato okusobola okubeera nti afuna ku bantu e Masaka abajja okumulaba okitegeera ate era baali yagadde okulaba ku Muhoozi nange kennyini Muhoozi bw'ajja eno ewaffe kuba simulabangako maaso ku maaso era bw'ajja nja gendayo mulabe Muhoozi mulabe enswiri nzirabe sivumye naye ngeri mulabe omustaaki nange osanga nange nyinza omumukuza. Kaakati Mpuuga kwegamba obuzibu bw'alina alemereddwa okwesonyiwa Bobi Wine era ekintu kino kigenda kumusuula eddalu naye ng'ekimulumya omutwe kiki akimanyi bulungi kyatagenda kumuwa kaadi 26 tagirina kati ali awo nkole ntya nzije nzekka bagenda kunteeka kaani naawangula kuba Gashumba yamugambye Frank Gashumba yamugambye nti munnange ekikulu kiri nti 5 byo byakululumirako bigenda kuba bikululumirako ebbanga lyonna naye amazima gali nti tojja kusobola kwesembawo ku lw'omaliku nga togidde wansi wa biwawaatiro bya Bobi Wine oba Nuupu ekyo tojja kukisobola era bw'oba munnange oyagala okugezaako
naye example already yagifunye eddira nsuubira okuba nti a few moments later ezaaliwo juuzi nga abantu bamuŋoola zikyannemye okufuna olw'ensonga nti ekyo kiyongolero kyennyini kubanga twakava mu kukungubagira Sseggirinya ne mu kuziika ebyaliwo Mpuuga n'atomera naye ye era still nga omuntu eyeegulumiza ng'akirabanga ekyamutwa oba ekyamuteeka ku mutendera omulala wagezaako gamulaba abawambi b'emirambo abasezi abyogedde byonna awambye ye yennyini yawamba bamulekwa ekyo kimu nga bawudiisizza omulambo guli eri ate gyali mu kisaawe ne bamulekwa yeegula n'omusimbi omungi gwe baamuwa gwe njagala okumanya embalirira yaagwo era ne mu palamenti baasayininga ssente mmeka okufuluma okugenda kukutegeka official burial ya Sseggirinya baafulumya mmeka zaakola ki bazizzaayo kuba tezina kye zaakola bazizzaayo kubanga bajja sayininga nga 8 miliyoni 8 bwekataba kawumbi Mpuuga bamuweeko katugeze 10 naye Mpuuga naye akozeseeko 2 oba 10 kubanga okusinziira ku byaliwo miliyoni 10 zaali zitegeka ebyaliwo ebyo zaali zimala okutegeka ebyaliwo miliyoni 10 oba 15 kakati ziri zonna baaziteekawa ojja genda okwesanga nti babeera banoonya engeri gye bafulumyamu singa boolaba wansi wa service award buli bwe baba babba ssente babako kye bateekawo ti service award ne bafulumya ssente Anita Among alina mbu emirimu egy'omu ofiisi ye alina abaatuma mukolera emirimu n'afulumizaawo okufa kwa Sseggirinya ne bafulumya abasajja bajja kulaga nti bafulumizza ssente eziri mitwalo gya $1 egiwerera ddala ogenda okubala abalamu nga tuli mu bukadde 7 kataba kawumbi kati nkyanoonyereza embalirira eyo ssente meka ezaafuluma naye sinafuna muntu aba lugambo olwo okitegeera kakati awo ebyo byonna nga bikyali awo Mpuuga alina ekintu ekikyamulemye okukola ekisooka akyayagala okulaga abantu nti yaali waggulu nnyo ku Bobi Wine nti mutoowe oli talina byategera mu byabufuzi be baamuleeta be baaleeta Nuupu be baalaga Bobi Wine mu bantu be baakola ki okitegeera ebintu abantu bye bakakasa bye baamulaga kuze mu village meeting bayi waliwo enjogera egamba nti oyo ne bwe bamuwa okubeera LC chairman abantu tebajja kumulonda oba okitegeera kakati mu village meeting we bakimulagidde kitegeeza nti bwe kaba kalulu nga badde wakwesimbawo ne Bobi Wine awo wenyini we babadde yabadde afuna 0 yabadde yeeronda yekka kati ako n'akategeera era nsuubira okuba kiki kyatulemye okufuna a few moments later ebigamba biki byazizzaako nga bamaze okumuŋoola wali yabasuubizza nti kale mulinde muliraba kyembagamba nti kituufu tuliraba ate olwedde nga abantu bakulagiddewo wano olwedde mwakava mu kuziika wali ng'olowooza okubye abantu bakulagiddewo ate era kirungi toli wammwe kakati Mpuuga ngera bwe nkutegeezezza nti akyayogera ebintu kwegamba by'otasobola kubeera nga olowooza nti omuntu eyali badde yasoma gwe baategeka mu bukulembeze nga bw'agamba gwe baasomesa ebyobufuzi obulungi ne bamutegeka bulungi nnyo n'ayiga oluzungu lwagamba nti lwe bamuwalanira n'alimu okutegeera ebintu abaana bye bategedde obulungi bye bamulungudde obulungi kubanga Mpuuga bw'avaayo n'agamba nti Bobi Wine asoosobazza nnyo international tours nti okutalaga amawanga over addressing pressing issues at home nti okusinga ensonga ez'omuggundu oba eziruma abantu wano mu Uganda ekirungi nti omutimbagano gutuyambyeko nti abantu bakuddamu ate ekirungi nga tebakuvumye na kuvuma pakati abantu n'okuvuma baakukoowa kakati Mpuuga ye alinga agamba nti kwegamba
kwegamba Bobi Wine okusalawo kwe kuli misplaced nti tamanyi kusalawo nti yali badde akola kyoba ki nti atambula n'agenda abroad ate nga ekyokutambula ng'atalaga amawanga tekigasa bannayuganda mu kifo ky'okubeera nga ayogera ku nsonga ezigasa bannayuganda bannansi nti ali mu kumala budde nga atambula amawanga mu diaspora ng'akyalira abantu mu diaspora ate nga tekirina kyekigatta ku ggwanga lyattu Uganda. Eyo statement bw'ogikubaganyaamu olabira ddala nti Mpuuga ebintu bimuweddeko era nti Bobi Wine agenda kumusuula eddalu nti ekintu kye yali badde akola advice gye yali badde ateekinga ye nga ye naye aleme kwesiba nnyo ku kya Bobi Wine yali badde atunuulira ebintu ebirala ne yeesonyiwa Bobi Wine kubanga Mpuuga mu kwogera kino ekisooka yeerabidde ng'eraba nkutegeeza nti baali luweeri wali Bobi Wine n'ayogera ebigambo bye yayogera wano byali bingi ate nga bikaawu nnyo era buli munnayuganda yenna n'aga Bobi Wine yeesize ekibannange ate leero nga zze giraavuzi aziggyeko nnyo nga giraavuzi aziggyeko newankubadde nga yeewakana nti tebali lutalo naye na Bobi Wine naye the fact nti alemeddwa okutegeera amakulu g'ensonga kwegamba nga buli Bobi Wine kyakola ayagala akikube n'atasobola kubeera nga ategeera ebintu ebimu nga bengenda okubeera nga abikunnyonnyola kyewuunyisa kiraga nti kati ye taliirodde kusapootinga kintu kimu na Bobi Wine kyakola ayagala buli kimu akikube kitegeeza nti ekituufu kiri nti Mpuuga alina ennugu ku Bobi Wine era Mpuuga bw'alaba Bobi Wine amulabanga kwegamba oba nti ye yalibadde mu kifo kye amukwatirwako ensaalwa kubanga international tours tukimanyi bulungi nnyo nti bwekuba kutunda bagamba atunda ayolesa yakola ki yamazaawo amangu ate era global support yeetaagisa for democracy and human rights in Uganda ekyo Mpuuga akimanyi bulungi nnyo naye bo bagamba nti grassroots effort mu efforts wano ku grassroots mbu ze zeetaagisa ne direct support eri ba victims naddala abo abaasibwa olw'ebyobufuzi mbu wano direct support mukimanyi bulungi nti ensi nakibagambako nti ensi tugiraba ng'ekyalo ekimu gwe tobeera mu America n'olowooza nti oli wala nnyo ekyokulabirako tulabye olutalo wano mu Ukraine ne Russia tuba tuli awo nga Lavrov ali Uganda era ng'ensonga zeekuusa kukufuna buwagizi kubanga support bali balwanira eri naye baagala support y'ensi za Africa kati ekyo Mpuuga akinnyonnyola ati Mpuuga juzi kyajja atulimbe nti yagenda mu America okulaba y'omu ku abo abagenda okukola nga bakalabalaba mu kalulu ka Trump ne Biden kakati bwe kitaba kya global support ate lwaki yali banona kaddugala agenda eri mu kalulu kabali naye Mpuuga ye muyigirize era gwe baategeka obulungi kwegamba mu byobufuzi tasobola kubeera ng'akitegeera nti international community abantu bonna bwe balina kugamba nti free gundi kola bwoti tubalaba tukola ki gavumenti efunamu okutya kati nange era mu kudifendinga ekyo abantu bangi baboni bagamba nti Bobi Wine okutambula okutalaaga ensi kyamakulu nnyo kubanga kino kiteeka amaanyi kyamplifyinga Uganda's political struggles kweba kiwa struggle omuzinzi ku global stage ku mutendera gw'ensi yonna era okwengejinga ne diaspora wamu ne international stakeholders kino kizimba pressure kiteekawo olunkenke
eri gavumenti okubeera nga eteeka ekitiibwa mu democratic principles. Ekyo kyogamba Mpuuga tasobola kubeera nga akitegeera. Ekyo Mpuuga takimanyi. Kubanga mu njogera ennyangu, lwaki Uganda yali yagadde okwewola ssente wabweru ng'ate twemalirira wano? Kitegeeza yeetaaga global support. Yeetaaga global support. Yekyo lwaki tugenda okufukamira batuwola obusimbi bw'abali b'ebisiyaga nga bwe babuyita, nabo ne bagendayo ne babusaba. Naye bannayuganda tulekeraawo okuddaawo okuwuliriza obuwuliriza omuntu nga tetusobola kubeera nga tumulungula. Ekirungi bannayuganda ku guno omulundi kugamba ku mulembe guno gwe tuliko ebintu babifuna mangu era ne babitegeera. Era ababeeyabuyabbe ne basigala nga bali awo beebuuza ebintu ebitakwatagana. Olaba omuntu akyasapootinga ebitaano Mpuuga bye yalya, akyabisapootinga mu byali mu mateeka. Kale bwe byali mu mateeka byayita bitya? Byayita mu bukyamu nakweyagaliza. Si kye kyalibadde kikolebwa n'olwokuba nti influence ey'abali ababbi yesinga mu palamenti yensonga ky'ebitaano byayita. Kati kitegeeza byayita mu bukyamu. You cannot support that. Gwobuuza no, biri mu mateeka. Biri mu mateeka. Amateeka nago galina amateeka agagafuga. Gwobadde okimanyi nti n'amateeka galiko amateeka agagafuga. Bwe tokimanyi nti n'amateeka nago galiko amateeka agagafuga. Ye gwolowooza lwaki abantu batya Katonda? Kuba bagamba nti Katonda yali waggulu wa buli kimu. Kyokka ate ne Katonda ye kennyini naye yagaana okwesigaliza obuyinza. Yagamba nti yakuwa amagezi ageetegerera ggwe ng'omuntu naawe osalewo, era n'akugamba naawe oli Katonda ku lulwo. You can create something. Osobola okwogera ekintu ne kiba. Osobola okubeera ne vision n'etuukirira. Ne Katonda kennyini naye yamala n'agamba nannammwe mugabaneeko nammwe. Yadde nze overall, nze almighty, naye nammwe mugabaneeko ku buyinza. Kyogamba ebyo bifu Kagame byenjogera tebiri mu makulu nti Mpuuga tasobola bitegeera. Tulabye nnyo era tulabye nnyo. Naye munnange Mpuuga ne aba opposition leaders abalala banne nga Bwanika ndi bwe yatambulirako Emmandwa Bwanika bwe Mmandwa Bwanika mbu agikongojja yaani ye Bwanika omusumba Bwanika yakongojja Emmandwa Bwanika. Era munnange Emmandwa eyo bw'etyo esala busazi n'egenda ku Mpuuga n'egenda ku buli omu eyali amusitwabba olukwe ne yeeyanika. Kati Mpuuga abeera yeeyanika buli kaseera. Abeera yeeyanika buli kaseera. Kale kugamba tetusobola kufokasinga on tangible support for the incarcerated. Tetusobola kugamba kutunuulira just support gye mulaba nti ey'amangu eri direct eri abo abaasibwa nga tetulina global support. Ate Mpuuga yeerabidde nti abantu abali wabweru wa Uganda, abantu abali wabweru wa Uganda naye lwaki olowooza nti tebalina makulu? Ebweru wa Uganda eriyo bannayuganda era ng'eno balinayo abantu baabwe era nga bakola kinene nnyo mu kusapootinga, mu kuweerera, mu ngeri y'okuweerera, mu ngeri y'okutambuza eggwanga lino ne ssente ze bakola zennyini okuziweereza wano. Gavumenti ejjako omusolo ekola buli kimu. Ate naye bakomayo wano Uganda okulaba ku famiriza balina projects wano Uganda. Okitegeera? Kati tosobola kugamba nti nno global support tekola ki? Kubanga bw'ogamba global support kinene ne bannayuganda mwebali waliwo abatabeera wano. Era nga Mpuuga kennyini oyo naye okufuna amakulu ng'amaze okukonerera mu DP block okujja okufuna amasannyalaze mu Nopu, global support yamuyamba nnyo kubanga abantu abali mu diaspora bannayuganda n'abatali bannayuganda, kubanga bannayuganda abali ebweru era bamatiza n'abatali bannayuganda okuyambako mu struggle mu kuteekawo awareness ku kutulugunyizibwa kw'abantu n'ebikolobero ebikolebwa regimu ya Museveni. Ebifaananyi babikubi babirazeeyo tubalayo nga beekalakaasa ate bakwatana mu nsawo yaabwe. Kitegeeza waliwo n'abalala abalumirirwa abasobola okubayambako
ne basupportinga abantu oba ne basupportinga struggle, kubanga struggle etambuzibwa bantu. Abaana mubala bakoze live nga bakola batulaga ebigenda maaso, Bobi Wine yonna gy'alaga nga batulaga ebiri ku kitebe, batulaga kugamba buli kimu kigenda mu maaso. Awo wonna kitegeeza ssente, era abaana botero balaba nti namba iyo sindirako kandata. Yes, mukola kyamaanyi, contribution y'amaanyi, era amaanyi ge mwalaga mu kampeni za 2020 n'okulondoka 2021 bwe tuba tunenya nga tunaba kunenya Bobi Wine attisiza abaana ba Bendi. Nkitegeeza global support yeyattisa abaana ba Bendi. Global support yeyattisa abaana ba Bendi. Naye weebuuze lwaki okwagala omuntu, okuwagira omuntu kireetera omuntu okutta abalala. Ebyo tugenda byogerako mu mboozi eya Bosnick Otim ejja mu maaso awo. Ngenda kujja njikole wano, ngenda kujja tubituulemu tulabe, kubanga Northern Uganda kirabika bagiri bubi, bateekeddemu akasente akawerera ddala. Kale akwegamba njagala okubuulira newankubadde nga enjuyi zonna zikkiriziganya ku bintu nga tugeze nti waliwo obwetaavu bw'okubeera nga tukuba ttooki mu democratic wamu ne human rights challenges ebitusoomooza mu demokrasiya n'eddembe ly'obuntu mu ggwanga lyattu Uganda. Enjuyi zonna zikkiriziganya n'ekintu ekyo, naye waliwo ate abazinira ku ntaana ez'abafu sayidi emu eyeetuuma olwetuumye okubeera nti eri mu opposition y'abampuuga. Awo we twawulira true opposition ne false oba deceptive opposition ey'obulimba. Simanyi oba bintu bwe nalibadde kistating ne opposition ey'obulimba. Awo we tuli newankubadde ng'era still temwerabira nti olwo olutalo lusanyusa nnyo omumpembe, era yali aseka kubanga olutalo yali basindikira eno. Naye bannayuganda, njagala omupiira mu busambe kawoowo, mpola mpola tukola ennumba zaffe nga ziri calculated bulungi nnyo. Omusajja buli mupiira gw'aba aleeta tumulagirewo kye bayita enzannya, ate nga tusitwala tuaiminga kusikowalinga, era nga okusikowalinga okwatuukibwako mu kalulu ka 2021 njagala okubabuulira newankubadde omusango baguteeka ku Bobi Wine nti yattisa abaana ba Bendi. Naye eyo bulemu oba kitegeera, eyo bulemu erina kubeera nga eyolekezebwa global support, kubanga abantu tebawagira Bobi Wine. Abantu bawagira eddembe lyabwe ery'obuntu, bawagira demokrasiya kuba bagera ne balonda demokrasiya ow'obulimba, era ne bekisasayizinga human rights zaabwe nti eddembe lyabwe okugenda okulonda ne gufuuka omusango ne batandika okubasanjaga. Kati ababuyabuya ne bagamba Bobi Wine attisiza abaana ba Bendi nga Bosnick Otim bwe yabadde akistatinga. Ekyo ngenda kujja nkikubuulira, naye nga bwe tuli essaawa eno Mpuuga olwedde ye amaze okubeera nga ateekebwa mu koona wali. Amaze okubeera nga ateekebwa mu koona wali, olwedde yayidde dda, era tujja kgenda bonna tubakkakkanya bwe tutyo. Bannayuganda temuzikiza.